Ladies and gentlemen, so much welcome. Our program ya Febagita Let's Talk with KingSmith. Onako lwairo nchaziza. Temuli gentlemen. Lwachi. Mwanya ladies. Politically. Tewali political lady. Nambooze is a political bull. How come atenga mukyala? Andi ono mukyala ono mwana wa people power. Ssenyonyi. Political girlfriend. Why would you term Nambooze as a political bull? Yes. Because asobola okwatalinga political nuisance. Kubanga every politician must be with bad manners. Nabaga nti okugaggawala osooka kufuna mpisa mbi. Ezokubanga totobuli abantu sente gye wazi. Yes, kati gwe simisi wamwe bakwagala kuba oli bunaku. Bane simisi wange. Fe twabigaana. Nabaga nti buli kimu nsi kyafuuka fake. I don't trust anything. N'amabeere gedda gaawoomerwa gaawoma. Nze engeri gye nawoberwamu ebbeere lya maama mu kyalo. Bino ebyokukibuga biweru. Kambuzemu, why would you term a Joel Ssenyonyi as a political girlfriend? Face ye. Lwaki abantu bagadde Besigye emyaka 20 nti Besigye abadde ne promising face. Not promising agenda. Jira satanic face. Omusajja agenda kati ono najja ne lipstick. People power twagize bwe tutya. It won't convince people. Was it relevant Nambooze okuita Balamu political gondi? Useful idiot. That's politics. Mulimu n'abantu ababeera mu kaboozi ng'ali mu kukuba mpi wawoza sema ine mu baby. Tobirabangayo. Eyo yensi mwe tutambulira. Don't expect ensi okuyisanga nnyo ku bwe yandikuyisiza. The relevance because Balamu is a political idiot. In fact, yekitaminze mangu. Political buttocks. Whereby nti buli who is a political buttock? Nti bwonkuba amagongo nkulaba kabina bobeera omukazi. Naka nekikazi ina amabina. Kati Balamu ayina amabina. Politically, Balamu ayina amabina. But how does it apply in politics? Because buli muntu amwegomba amutunuulira. Buli mukazi omulungi bw'ayita ku basajja bakola bati. Kati Balamu yasombera Museveni ebivundu kubanga ye musuubuzi wa ngege. Kyogamba Nambooze yegomba Balamu? Yes, bali ba girlfriend nga bakyasoma. Balamu's education is unknown. Yes, anti ali unknown kubanga Balamu mugagga tolitegeera bw'abanga ali unknown nga mugagga. Then your political education ye mwagala kufuna degree. Gwe simiso ina degree 3 zikugasaaji. Zituuziza wanawo nkokola. Okyeka akalevu akawanvu n'amaviiri amakulu okugasaaji. Ekyokubiri kiki? Let me ask. Balamu reverts nagamba Nambooze is a political piglet. Yes. Okukwekangabiriza. How true is that? Nti omusajja akubye empibiri. Naawe ina ekiwundu kabina. Ffe tubagamba nti politics buli omu agenda kwerangira. Bati mu nkomerero Museveni agenda kudda. Already Museveni is an opposite ku kibiina kye. Nakugamba. Tata wange. Amalowoozi wano gayita. Reversion ya gyetonese okulivating okuzaayo obwali busungu yali kubanga Balamu amanyi political science. Balamu tanyiiga. Atabina political science. Mu Uganda batono balina political science. In fact, bemuganda balina political science. Dr. Tinze na political magnanimity. Ebintu bisatu. Nabagamba jjo. Dinda ko katono. What is political magnanimity? Gotegeera bakazi. Ikakati simisi nkubulira. Nabagamba lwaki Buganda yankozesa. Lwaki Buganda nze nsinga okusasula sente nga tebanzi nejjaako. Togamba obakozesa bukozesa. Nze nempana meyo ennono. Buganda ine ebintu bisatu. Waliwo engoma ey'ennono yabula Amini. Yaginonya n'emubula. Buganda okunywera oteekeddwa okubeera nga mulimu empanama ey'ennono. Empanama ey'ennono bote yaginono yagira gyewo Bwakabaka n'emubula Amini n'emubula. Museveni yamala emyaka 20 mu Lubiri e Mmengo. Gye bayitanga Malire Barracks n'emubula. Dr. Tinze Enjiri natambula njagira nti politically tosobola kunkuba kati Obuganda buntya. Can Nambooze politically beat Balamu? Yes, yamukuba kubanga Nambooze is a political bull without balls. Alinga Sindi. Is the only king without balls on earth. Where does this leave Balamu? Nabagamba nti mafia temumutegeera. Bw'oba otambula okugenda ku NBS side awo wonna okuva e Mulago waliwo ebibumbe. Ebyensolo. Tekuli kibumbe kisajja. Kubanga enjovu waliwo emu ate enkazi. Fere tuli abasajja. They are promoting tourism. Promoting n'abasajja nti kiriwo ekiti gender balance. Bw'oteekawo egundi teekawo n'ensajja. Ng'erikola balls. Bw'oteekawo enjovu ensajja. Teekawo n'enkazi. Omwo mwe mutula meeting za mbabazi mu njovu eyo. Yenene? How did you know? Eranye NBS. Kuba NBS ya mbabazi. Kale eyo tuveeyo. Njabitegeera. Nabagamba nti Museveni
buli gwolaba ali mu Nuupu yamusindika. Even Bobi Wine? Yes. How true is this? Lwaki mukazi we tabeera ku laale? She's not a politician. Lwaki? She's not a politician. Nedda Museveni ng'atambula ne mukazi we. Are you sure? Nabagamba nti kana akakodyo. Yes. Ku political rallies? Yes. Abeera mu kubanga mukyala we wa CFC abeera wali ng'ayambadde ekibomboola. Nabagamba mwe mujja kwawula mwe mukyasanga obuzibu mu politics. Butya. Nze nkyejjusa na kati ki ekyannyamba za panti zino ezaali bwe ziti. Zankyamya obusajja. Naye era nankubadde nabaga sitatafa. Nankubadde ndi bwe nti. Who's the political problem and who's the political solution? Political solution is Museveni and political problem is Museveni. Kubanga Museveni gwe mulambo be bakungubazi be bannannyini mufu ye kofini ye ntaana be bamulekwa be bannamwandu okiwakanamu. Yes. Nabagamba nti person who had the audacity to remove Museveni yali omu mbabazi kubanga ali asimbye political career from bw'oba onajja ku government otandika 2 gumu otandikira ku basirikale abayingira mu magye n'otandika obbakusa mpolampola kibaali bakoze kayihula n'embabazi obatuukira ku bameja ng'ogize otyo obeza amayembe kakati mu Abaganda mufubutuse eno n'omulenzi omuyaayi tiyajja kujja kumukulembeza nze sigoberera because I know nti mu gwokubiri omwaka ogujja no more mwayokyeza Makerere musobole okweka ebitabo byammwe. Makerere tomanyi yagyokeza. Buchaman janywera enjaga ne segereti. But Buchaman stays in Machi. Akale linda katono. Nabagamba nti first hand information ebeera wa Dr. T. Bali abantu bana abayokyeza amasibundye. Makerere. Asoka. Noonyereza abanywa segereti mu Uganda. Chameleon. Yes. Chameleon. Kalifaganaga. Chameleon. Bajo events. Abitex. Abe mukiibi bona si Baganda be bakubye ku Makerere omuliro. Why? What is the intention? Segereti. Je banywera segereti. Akayimba kafa Makerere kamanyi. Makerere. Ani yakayiya Fred Sebali. Kati Fred Sebali okubiya Makerere anse mukitegeze ye budde. Where does this leave the education system of Uganda? Mubene knowledge ojja kuddukira endulu abantu bakukube bali mu kaboozi zitanzita mukyala muntu muveeko kumbe bali mu kunyumirwa. Nabagamba nti biri mu kimu ekibeerawo mu ggwanga waliwo kye bayita orchestration. Kitegeeza ki? Orchestration to embellish. What is to embellish? What does it mean? Political trigonometry. Not science. Trigonometry mulimu ebintu bisatu. Try ministry. Nabagamba nti if you want to define Museveni, Museveni has 3 dimensions. Museveni was, Museveni is, Museveni who is. Museveni is adjacent to Ugandans and his hypotenuse to Bobi Wine. Where the area of the triangle is always a half base times height. Who is the pivot? The pivot. Pivot yani Besigye. Besigye follows in 9. Nabagamba nti Besigye okuviira Bobi Wine teyakikola lwa ssanyu. Yakikola lwaki? Yalekedde Bobi Wine atomere kubanga talina bakapandi kagamba nti mena atuwaaka waliwo betulere bisatu. Kakati Besigye yavuga benzi nga Dr. T. Bobi Wine avuga Subaru akuba amataala bamuviire. Kakati Besigye amumya indicator eyitawo because Besigye alengera trailers mu maaso. Kati because bano bapapa yakubya indicator amugaya kola otya. Why wouldn't Besigye warn Bobi Wine? Tasobola kumutomu, tasobola mwana wa nnyina. But they're all in the same reign. Bagezako goba kintu kyekimu. Oyo yamuleeta wanjawulo. Buno si Bwakabaka bwa Buganda nti guva mu kika kya Mamba nva mu kya Nkebuka. Anti bagiyita Forum for Democratic Change. Eno bagiyita democracy yawa. Kale tugenda gambo change. Gwe mbaana bannyoko wadde muzaalibwa mwenna mukwatagana mwenna. Mpozi mubama tukwatagana naye eri wasigadde. Olabe. Bwe mbaaba omusaayi ogumu nga temukwatagana ate olwo Besigye nga omu Munyankole mu Uganda. Yani yesiga Abaganda. Simanyi maybe Museveni. Nga n'omusajja kwe yajja wano ku matikira ga Kabaka omu Nigeria oliyo yalina gold. Yaddeyo na fake. Yebakamu essaawa ezi. How did you know? Buuza Patrick Omujuuka. Yebakamu essaawa ezi okuzuuka nga abaana bamuwadde fake n'ekigo yakwata kya fake nga plastic.